Mirembe mu ggwanga. Omuzanyo nga bamaze okuwandiika, Kato Lubwama amaze okukolera obulambo, ate Kato Lubwama Mukama n'amuyita. Yali amusinga okutu, yali atusinga okumwagala. Twali tumwagala nnyo, naye yali atusinga okumwagala n'amutwala. Akati naye ekirooto kye balina ne kisigala nga kitambula. Olina ttiimu gy'oze nayo, ebagite bajje wano, mujje. Ttiimu gy'azze nayo, saba mujje eno tulina eddakiika nga 3 obutasukka. Kuno kubaagala nga mmwe ate nekulwa Kato Lubwama yali mu kirooto kino. N'olwekyo nsaba oyogereko n'eggwanga, gwe nannyini manager, gwe nannyini sort midiyo kimanyi gyekoma gyetuuka gyeraga. So babuulire mu ddakiika 2 byonna obe ng'obimaze oyagala ki? Nefe tusanyusa okubalaba. Nsooka kulabula abali mu control room bwe munzijjako nga nkyaliko. Muli bagobe. Mukama yeebazibwe. Haleluya! Haleluya! Njagala tusooke tukube engalo ez'omwanguka. Kamirundi ebiri ezo za Yesu atukube n'endala ez'omusumalo zyafu Bujingo. Lwaki kyenjagadde okutandika nakyo? Omusumba Alozias Bujingo musajja wa Katonda. Nazze wano nga simuhulidde ekiri mu kampu yange, naye enjiri yonna gy'abulidde bbiri yasoose okusituka n'amugamba nti Mukama akwongere omukisa. Nange nensituka ne mugamba Mukama akwongere omukisa. Lwaki tumukubidde engalo? Nali ku TV eka wiiki emu bbiri nereba nga situdde abakyala babiri, omu tutudde naye ku kituuti wano nga bafukako amafuta okubeera abasumba wano. Teri ayagala kukendeeza ku buyinza bwe nti abugabire abantu abalala eri gye tubeera, naye omusumba nga teri amukase n'agamba oyo musumba n'oyo musumba, nga ate n'agamba temuli ba junior pastors, muli basumba ba Mukama waffe Yesu Kristo. Mwongere engalo basoole banyaka. Lwaki mbagamba kino? Eri gye tuli nze chairman ne ba directors bangi. Buli director ajja neki mumanyi abazimbi. Omuzimbi butayinza kusanga munne kyazimiraga wano wano ozimbi bulungi. Wano mumenyeewo, wano tewatuukiridde, wano wakya. Naye y'omuso bava ne dakiika 2 zokka bagamba nti senga Kato oba Katonda agamba bano banaafa. Kato nga anaafa enkya twayita miitingi y'amangu. Naga Senkubuge gwe kyamaani waffe. Senkubuge gwe kyamaani waffe. K'osula ekintu kino kigaana. Senga Kato teyannaamira kintu ekyo nnyo bwekyo nandibadde nakivaamu dda, naye Mukama yeebazibwe. Nemeddeko show ya weekend ejja nga 27 tebe eri ku miliyoni ye. Lwaki njogera? Tulina female agent events manager yekka mu ggwanga ayitibwa Biggies. Njagala mukwasa akazindaalo yababalo biddako ayagire ne gwe yayise naye oli Kasozi nze mumanyi kimanyi sosi waffe musajja mu Islam ali ku kibirinduzo kati akaakana bwati amufuta gawulire amusumba Alozias Bujingo saba kyoyagala onogenda okutuka musumba Alozias gunasanze ku mukologo musajja musiramu n'agakatera amatuga mungambire Sheikh Mulamba mungambire titwandikoze tuteesinga social media teriyo wano sisenako naye erinnya njaliyogera totya kunjogera ojja kwogera ekyamunyo ku makya erinnya nja kulyogera totya kunjogerako. Omusajja oyo Katonda amusisinkana buli ddi neŋŋamba nagendako mu kisenge gyasabira ekyawaggulu manyi kyamusisinkana naye ne kofiisi abamusisinkana nawano kati ali mu kusaba Biggies omukyalo ne female event manager yekka gwe tulina yogerako eri abantu. Mukama yeebazibwe. Ndi musanyufu nnyo kubanga nga tugenda kukola show twakubidde mwami Senkubuge ne mugamba mbadde nsaba okuviireko mwami Alozias Bujingo omusumba oyo abasabira show yange kubanga embeera etabuse
omukyala promota yeke Uganda ate omuto kati bapromota benkompitinga nabo bamanyi bangi kati byobayagala nga yakintu yakikola naye tutuse mu kanisa nga musumba abuulira n'abuulira ekindi ku mutima n'abuulira embeera gyemukwamira kusobolagemukomukiseemu bannange omutima gwange mukakkamu era nzikiza mukakkamu nti nga 27 Kampala Serena Abannayuganda bajja kuwulira omulanga gw'omukazi because buli kyabuuliddeko eyo enjiri ebadde yange omuntu ogu nsanyusenyo balaba mwebale kwagala pasa Bujingo bannange naffe tumwagala nnyo ate mbadde musanyufu nti tudde katuuti nolwekyo tugenda siga ensigo ya big events mu kanisa eno mukama agiwa omukisa kampani yaffe tumanye nti twali lunaku lumu ne tuwa obujulizi obwa pasita Alexis Bujingo naye era mukama watuza tugenda kwongera ku satellite miliyoni 5 era webale kusabira Omuzanyo Kato Lubwama tiwakola ne pulezidenti w'eggwanga njagala kamera ziwulirize akwewuunya ti mwami Kato buli omu yamulekeera pasa Bujingo n'avaayo naye si kintu kyangu omuntu kuvaayo mu bantu abangi mu mpologoma ennyingi n'agamba nti kambeera omu agenda okuwona eggwanga akutumire kama kuwa omukisa webale kati bagala osabira olunaku lwaffe ebigebensi tuvaana kanisa ekituwadde emmeeza ejjebeerewo erabe omuzanyo gwe big events ekola n'abakyala kati pasa Bujingo atuweereza bakyala bokka bebakola emirimu gy'abasajja nsaba bandeetera amafuta nga fuka ku big events olwa ziri miliyoni 5 enjiri ebere ku satellite tewali awo Katonda ssente n'atafuna era kituukako abantu wano naye bwe kiva ku mutima gwo naye Katonda abaako kyajja ku mutima gwo amafuta gano bagayita olifubeero naye ffe tuba twagatedde dda bomba yaago Katonda nja mufusabiranga bwali tiwali muzigo ono yayagadde ofukamira sinabagamba nti mufukamire naye awulira nga alinamu obuzibuzibu bwe nabwo bukume wano olwaleero gana amafuta tugawaddeyo mu kamera twagawaayo naye bano abaana bo tebasabira no bwe busoose okujja ne basangawo ekigambo kino ekya satellite twakutte ku ssente endala ne tuteeka ne tusasula tugamba tujja zisaawo naye bagambye batuwadde miliyoni 5 mukama balina ebirooto bingi nsaba mbateekeko amafuta linnya lya Yesu ebirooto byabwe birabe nga bituukirira linnya lya Yesu linnya lya kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu mukama tukiriza ebirooto linnya lya kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu mukama tukiriza ebirooto linnya lya kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu mukama tukiriza ebirooto wewe wakyakala muno kyebakuzaala ddala okusobolera ddala okuleka kubeera tewagulina Katonda atukiriza ebirooto byo naddala ekyokuba nti osobolera okusanga omupiira mu linnya lya kitaffe n'omwoyo kama atukiriza ebirooto byo mu linnya erya Yesu waliwo n'omwami gwe bangambye aze okweyama yaliwa yegwe jangu wano oze kweyama zaaki yeguwa BF Suma uze kweyama zaaki akabonera akali kusumuzo kabenzi yali atunda obuveera ako nina okubaako kyenkogerako kuba nakagambako omukadde w'ekkanisa olumu
olunaku lumu waliwo we nagenda mu kyaki emu ne ŋŋendako okusabako. Saagendera kusaba baali bampise ne neeyama ebyuma by'ekkanisa. Nvuga ebyuma, nagula ebyuma emitwalo 45 awo wansi nga ku Energy Center. Bwe ntwala ebyuma ebyo nasanga abasumba basudde nga 6-7. That was 2021. Nzijjayo haliya mbikula buutu ngamba bye neeyama mu kyaki yammwe Embirese ne basooka batuuza meeting ne bagamba katwagala kubuulirako oli muvubuka akulaakulana twagala osooka ove wa Bujingo. Ne baŋŋamba eyo kyaki katukubuulira okyagenda mu maaso naye sooka oweetereeze. Natuula ne ntunuulira ebyuma byange mbize mu mmotoka. Omunana amaze Bishop gundi sijja googera amannya okuva olunaku olwo paka n'olwaleero nabagamba ekisooka gwe mpuliriza temumanyi gye yanzija n'ebino nebyendeese nzize buziwammwe lunaku lumu. Kaakati kuva olunaku olwo paka olwaleero banansaasira siddanga mu kusinkana n'omu era seetaaga basisinkana ewaka yekkanani. Enkoze bulungi etukoze bulungi. Nze nina abavubuka okwetooloola eggwanga lyonna. Nze nkola meetings nyingi Jinja, Mbale, Soroti, Lila, Arua, Kabale, yonna ninayo audience. Naye sivaayo nga soogedde ku Bujingo, sivaayo nga soogedde ku Kanani, sivaayo nga soogedde ku Soroti. Kubanga muzadde wange omusumba akasembayo nze kitange yafaanana omwaka 2008. Nakulira wantu wanjawulo nnyo ng'abantu babeera bantwala Ian abeereko wano asobola okwoza ku bintu asobola simanyi nakomana emisiriyako musumba kyenva nkwagala ennyo kwegamba olwekigambo nga tukoze kitiira ekyo tekisangika tugamba nti Asabidde webali nnyo webalire ddala. Show ya ku Sunday ejja balengera gamba ya ku Sunday theatre ya Sunday kubanga abantu babeera balina kusinze bulungi bwe tunaava wano abamujje tiketi tugisedde mwana wange Sami situkanyinyiza wano kati nkeera era kati ngenda bata ngenda bakeeza mbate abakadde b'ekkanisa emitwalo 10 tiketi eteebo ya $5,000,000 ne $1,010,000 y'omusumba yabivuddemu dda big events bamuwadde buwi teebo. Abakyala b'abakadde b'ekkanisa nga mukulemberwa Susan temwekalakaase emmeeza bagambye ya church simanyi oba mu church bagambye magenda kukola namwe ebyokulunda balina ebinibagenda okukolagana n'abakyala emmeeza mugitulekedde ffe tujja kwesuutinga temwerelikirira Mukama abawe omukisa we shall be there kubira Mukama enjala ez'abantu